era kati banyi munange wali obugambo kati yatandika okweraga mu nzizi eyo mutonzi waffe yasalawo bwe mba mwe musalawo lwaki simmwe muli byetu mbanirizaako once again nyongera okubeera nga tembabuuzaako buli omu asinzidde Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, UAE awo naona ku ddungu nsuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo maidati sana n'abalabira mu ggwanga ly'e Sudan by the way anamwe nyongera okubeera nga tembabuuzaako abalabira mu America ey'omambuka n'ey'oma Serengeta muli bayitirivu nnyo awo naona mu Canada agattako waliwo naona mu Europe namwe nyongera okubeera nga tembabuuzaako ate abalabira mu ggwanga Uganda namwe nyongera okubeera nga tembabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo manye embeera si ya mulembe nnyo embeera akaddata keewanisemuko waggulu naye mugamba Fadi kyonna kyonna kyasobodde okubeera nga atuleetera tujja kubeera nga tubeerawo okubeera nga tukiraba so big up on yourself guys mbagala nnyo video enkola yaffe bwebeera beera nga onteerako ekigawo like nga sharingira ku abalala comment section nayo ebeera open bw'obanga omaze okubeera nga olaba video okkirira wansi awo n'obeera nga osulawo ka comment ko ne tubeera nga tuwuliziganya of course ku biki by'obeera ogenda okubeera nga olaba kaakati munnange omutonzi waffe yasalawo kituufu omutonzi waffe yasalawo omukulu oyo eyaleeta eŋŋombe eyo bamuyita Sheikh Kiti era nga Sheikh Kiti bannange olunaku lwobadde lwadde naku nga 23 emabega eziise omukulu oyo oba omwami oyo oba Sheikh Kiti munaye yabadde ayina waali awo yabadde ku mukolo ogumu wabaddewo omukyala omubaka wa NRM mwerabiddemu kamanya bannange amanya ganvudde mu mutwe omukyala oyo mujja mulaba mu vidiyo awo munaye yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera awo nga ne Sheikh Kiti naye waali ebimu ku ebyo byayogedde yavuddeyo n'agamba nti kituufu omutonzi waffe yasalawo era ne Sheikh Kiti akkiriza akonyemu stamp n'agamba nti muzeeyi akomewo abeere nga atukalakatamu emyaka emirala nga giigyo okubeera public figure bakuyita ku mukolo nga tosobola kugaana nga tosobola kukola ki munaye Sheikh Kiti yavuddeyo n'abeera nga ayimirira awo n'abakulu ne babeera nga beekubya ebifaananyi kugaye nga smile eri ear to ear munnange abaana olwalabye vidiyo eyo oba olwalabye ebintu ebyo abaana kye bakoze Sheikh Kiti bannange ngirina kubeera nga tembaterawo vidiyo ezo mubeere nga temulaba embeera nga bwe yatambudde side ezo naye nga yo omukulu yavuddeyo n'akikakasa n'agamba nti ekituufu omutonzi waffe yasalawo muzeeyi abeere nga atukalakatamu emyaka emirala kale nga 2 weebintu ebyatambudde side ezeeyogera kubeera nga tembaterawo vidiyo mubeere nga temulaba embeera nga bweri naye nga gwe olowooza ki ku nsonga zino genda wansi awo beera nga osulawo ka comment ko tubeere nga of course tumanya endowooza yo kakati bwe naba nkujja ewa Sheikh Kiti ngenda kubeera nga nkuleetera vidiyo eza aliwo ensonga eziriwo wakati wa omukulu Mpuuga sako ne munywanyi we Obedi Bwanika sako n'ekibiina kyabwe kye basobodde okubeera nga baggulawo bino byonna birina tulakalira ogenda kubeera nga omanye embeera nga bwetambula side ezeeyo sako n'obutambi obulala bungi nnyo nakutegeeza vidiyo beera nga toginteeka ekigawo like nga sharingirako abalala twegatteko mu butongole bw'obanga obadde tena okubeera nga osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekako alatinga awo nti kakati munnaye Fadi alina ekipya kyasobodde okubeera nga atuyigira side ezeeno nkomawo n'amawulire amalala mangi nyo tevaawo omutonzi ogambye yakola atya omutonzi waffe yasalawo kati yasiimye nnyo nnyo Museveni ajje ku ballot next year nabwe ekityo tewali aluleeta Sheikh Kiti ajja tinnamya atugambye omutonzi yasalawo ate tugenza okulaba nga naabwe ka uniform kwotaddewo ajja tinnamya atugambye omutonzi yasalawo ate netulaba sirogani nnyiniyo omutonzi waffe yasalawo era Sheikh omukulu yasazeewo Museveni agende ku ballot 2026 next year agenda kubeera ku ballot ekyo Sheikh waali tasobola kwakanya kuba ebyo omutonzi Katonda yasalawo Museveni abeere era yasalawo Sheikh okkiriza nti omutonzi anaasalawo kyenze byasalawo amala gamba nze okitegedde nabakona gweyebuuzaako muganda wange Sheikh Kiti nakulabyeko n'abakyala n'abasajja ba NRM nga bagezaako oba okumookinga okukuggisaamu statement oba osanga ezifevalinga Museveni newankubadde oli musajja mugezi wazitebuse naye kankubuulireyo akantu kamu nga bwe wasoma obukusiraamu n'obukuguka okunsinga nze bwe nti bwe nasoma Museveni okusinga
tobeere eno n'eri kyabulabe nnyo nga bw'okiwulira. Beerako sayidi emu. Naddala nga bw'oba by'oyogera abasajja abo tebabikutuma, ng'obyogeza mutima. Muganda wange, beerako sayidi gy'olina okubeera. Nkubuulira. Okuggyako nga by'oyogera nabyo bakutuma bitume nti genda obyogere. Naye bwe kitaba ekyo kiridde enjalaasi nnyo. Twakirabako ku mukadde waffe Sheemu Zaata. Baamutega omukazi ne bamuwa omulimu, ne bamala omuwa omulimu mu gavumenti ne batandika omukubako ekiboozi nti Muzaata akolera Museveni, mukyala we lengera gy'akola akolera Museveni. Musajja atu naye n'atandika okidifendinga. Owulira ebyaddirira twabiraba. Museveni asse nnyo abasiraamu, atugumbudde nnyo abasiraamu. Abasiraamu bamubuuza lwaki abasiraamu obatta nnyo, lwaki abasiraamu bali mu makomera. Owulira oba osanga yalitidde nnyo okubabuusa dayirekiti ti ddala kituufu abatta. Kati oba osanga kiyinza okuwa security ng'oli sayidi emu, amazima n'ogoogera, ensi yonna n'emanya nti bw'aba akusse oba ofudde ekikussizza mazima era akusse ye gundi. Osegedde Museveni yaanoonyaayo waasobola okubulizaabuliza abantu. Alabika afudde bibye, alabika afudde bibye. Bonna battumwine we babadde. Osegedde okategedde togwa mu trap eyo. Aba NRM basooka ne baconfusing ensi ne baga nti yi shehe kiti ate abo baali nabo. Osegedde we bamala confusing ensi nebeeraawo nga tebigatta. Ne basooka bakubako ekiboozi nti bo bookolera. We bamala okukubako ekiboozi weppu nga bamala bazikiza akaki akakopo. Akakopo bamala okazikiza oba tokyalina kyakola kyakuzza. Ategedde n'ensi yonna eba tekola ki. Naye beerako wamu wekuba kuvaawo bagende okugjawo ng'ensi emanya ani akuggyewo. Naye ngezaako okukutegeeza nti mbaddewo ebbanga ddene mu Kampala wano. Okitegedde ebintu mbikoze ate mbirabye. I'm tested and trusted. Ompulira bulungi. I always tell people that nze ndigoonya. Bwe nkugamba nti ebyennyanja biweddeyo, please towakana. Emyaka 47 nga nsaavinga. Olaba n'embwa emanyi gye batagyagala. Embwa emanyi gye batagyagala. Era ojja okigezeeko okwate embwa ogiira amazzi agokyanga ezze ewammwe. Olaba oba enaakomawo. Ejja kuswamira wa? Ewaayo. Ngezaako okutegeeza nti gwe buli kyokola kyonna, buli kyoyogera kyonna ne kyoba otegeeza okimanyi. Era ne message gy'ebeeraga nabo bagifuna bulungi. Ontegedde bulungi. And tobeeranga onoolowooza nti buli muntu asonyiwa. Nina abantu bange bemmanyi mu Uganda eno nga for them they don't forget and they don't forgive. Wano basobola okulaga nti buli kimu kiri okay. Naye muganda wange ngenda kusaba okwata akatebe obale mayiro oba kilomita 10,500. Abantu abamu gy'oba obalabira tobasembeza nnyo. Eno si ye vidiyo esoose nga nkulaba n'abantu bendowooza nti mu byoyogera wali obalinnyeeko. You see ffenna tutambula mu bulamu bw'ensi, naye waliwo oba otambula n'olinnyako ku bantu abamu ng'ogenderedde oba mu butali bugenderevu. But there are some people nga ne woba omulinnye nga togenderedde ebye nga tebiggwa bwe bityo ku mutima akutereka. Sigenda kwogera bingi. Ogenda kozesa ku sense ey'emmeka. Tulina sense mmeka? Tulina sense oba 5. Kozesa ku sense ey'omukaaga. Message yange eno oba vidiyo eno ogiggyemu amakulu. Ojja kwebuuza lwaki nti sirabikalabika. Ndabika lwa nsonga. Ate ensonga ezimu nzeewala. I have my own reasons. Please beera n'ensonga zo
bw'oba osazeewo kulinnya mu leeni eno gye tuyita fast lane, emisinde giba mingimu. You're not supposed to be everywhere. You're not supposed to be with everyone. You're not God. Toli Katonda. Otegedde? Toli Katonda nti buli omu olina okubeera naye, buli omu olina okwogera naye, buli omu olina okwassociatinga naye. No. Bw'oba okyeyagala, please wuliriza. Bwe biba byenjogera nga tebikkolera, nkuwa ka green flag, you can continue. But nze nina ekintu kye mmanyi nti mu nkola z'abasajja abamu tebeerabira. And it is very easy for you bw'oba wali obalinnyeko okufuna okukola kyonna kye bayinza okulaba nga kijja mu kye baagala. Oli waddembe okutwala vidiyo, oli waddembe okubeera ne bagiwadde omuliro. You see, kamera zino nzibu nnyo. You can get excited over cameras. N'okola by'otalina kukola, n'oyogera by'otalina kwogera, n'oyita w'olina okukoma. But have you ever seen people abayita we balina okukoma, abatawuliriza? Bano ffe twasalawo, ffe twafa dda, abo batwafa dda, ebyaddala baafa. Ne kati tebaliiwo. Yes, ffenna tugenda kufa, but you can control. Vidiyo eno ejja kusumbuwamuko oba totegedde bigambo byange, but please tolinnyanga ku bantu abamu n'olowooza nti baakusonyiwa. Message gy'oyogera ne ky'oba otegeeza okimanyi. Ne bw'oba ogisindikira bagifuna loud and clear. They not somewhere. So please, Pepe ya mpola. Nkulaba. Seeka wange nkulaba. Please akaliro kajje mu drive oteeke mu nyuto. Nze nabba akasimu. Ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same feathers. Ow'akasimu n'ow'ekido. Kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obba obbire ku leve ekola ki? Ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu Fangon. If you don't respect the elder oba the leaders of the people, kitegeeza you don't respect the people. Bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi nenga gwe abataba abantu kitiibwa. Kati ate natunulidde Mpuuga ate nga ali bulala. Amaanyi galeeso gawulira. Ali bulala. Ate kati bibuzabuza. Kati bannayuganda. Democratic Alliance tojiraba maanyi gesitude. Maanyi gesitude galiwa. Baakasooka. Kati DP yaffe eyo giraba omukago tugenda guddamu. Mathias Mpuuga Nsamba. Finito ow'ekitiibwa. Revolution yakuwandudde. Revolution yakufudde ekikanja. Kakati akasengejja kakusigazza kungulu. Era tobeerawe ne weefumba ne weerimba nti eriyo bannayuganda ababuufu abategeevu abagenda okugoberera. Ekyo tekisuubira. Era muli teweerimba n'okwerimba nti kiwabadde ku Lwokutaano kwabadde kukakasa bannansi nti gwamma ekiruubirirwa kyo kujjako nakyemalira General Museveni. Kubanga toyinza keera ku makya n'otugamba abakukulembeddemu oba abakuli ku mugongo era abakusendasenda okwenyigira mu lutabalo lw'okujjako nakyemalira bwakuno ye Mabike, Lubega Mukaaku, Kasibante Moses, Bosa oyo Lubowa ne Mabike. Katandike na Abedi Bwanika. Abedi Bwanika yakavuganya General Museveni emirundi ebiri. Ng'ogwasemberayo ddala gwe gwa 2016. Teyasobola emirundi ebiri gino gyombi. Tasobodde yadde n'okusemberera ekifo ekyokuna. Kubanga twandigambye nti munnange
Abedi Bwanika yawangula akalulu ne General Museveni ne yirayiza ngo yakola ku Daktari Besigye no guno ogusembyo 220 bwe yakola ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne twogera ku muntu eyavuganya natasembera de n'ekifo ekyokuna wabula mu 2016 nga General Museveni bamuwaze wazo omutwala mu Supreme Court omukulu ya Abedi Bwanika y'omu eyakuba ebirayiro kuba presidential candidate abaaliwo n'agamba akalulu General Museveni teyabbi kabadde kamazima na bwenkanya omukulu ya Abedi Bwanika mu 2020 nga People Power Movement enyinyitidde era nga amaanyi mayitirivu mangi nnyo twogera ku People Power Movement ekulemberwa omulungi omwagala w'abangi Mesaya omutume His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Abedi Bwanika yayogera ebigambo bino wammanga tetugenda kukkiriza majiga akamunyi kujja kwaluyira mu nkoko mugankoko. Ebigambo bino yali abiweereza Daktari Kizza Besigye ebiseera ebyo eyaliwo ng'avuganya General Museveni. Bino ebigambo byali ya Abedi Bwanika. Kukkiriza majiga akamunyi kwalulira mu nkoko zaffe. Project gye tuliko bannayuganda bonna bagimanyi. Ne Kando Kizza Besigye ne banne Uganda erinze ekigambo kimu okuva mu kamwa kamwe nti owagira Bobi Wine nga owekitiibwa Ssemwogere bwe yakuwagira bannayuganda balinze ekigambo kyo baduumire okuwagira Bobi Wine. Bwanika bw'avaawo ng'amaze okwogera ebigambo ebyo DP Buloka mu mwaka gwe gumu DP Buloka ng'emaze okuva mu DP eri ey'enkumbi ekulibwa Nobert Mao akabinja aka akafubutuka mu DP era kazanye emizannyo emiyitirivu olw'okubanga bwengambye baayinanga eyapule ku Kyabasa ku BBS nga media bazeefuga abantu balowooza Nobert Mao kyekizibu akakundi kamme kavaayo Lubega Mukaaku Lubowa Mabike Kasibante Moses Mpuuga akabinja kaabwe nga wekaali lwakuba Mpuuga yabeeranga mabega nga tajjaayo nnyo bwenyi. Omukulu yennyini ono Abedi yabadde ku mukolo yeyayimirira n'abaatulya n'abagamba ekizibu ky'eggwanga lino Uganda naddala ku ludda lw'opposition ye DP ne Buganda. Ekizibu kya Uganda bali abantu babiri Buganda ne DP ati baagala bitiibwa bawerekera balala basapoota b'abantu balala bo ebyokulembera tebabifaako. Kakati bwe yavaawo n'ayatula n'abagamba nze ekindeese ku Kyagulanyi masannyalaze yaliko amasannyalaze so si kununula ggwanga kujjako General Museveni yaliko amasannyalaze. Kakati mubamu kube mwatadde ku mukolo ogwo abayogedde mu mwabadde Moses Kasibante eyagambye nti nedda situgenda kukolagana n'abantu bawalampa bwa Kabaka balumba Ssaabasajja Kabaka balumba Katikkiro Mayiga balumba bakungu w'Emmengo. Naye gwe bayimiridde naye ku mukola wa Abedi Bwanika olwedde yagamba dda bannansi nti ekizibu ky'eggwanga Uganda ye Buganda ne DP. Kakati mwenna akakundi akabadde awo ye DP Buloka golowooza munnayuganda musiru era tasobola kusengejja abaffe Mathias Mpuuga mu kifo ekyo kyekimu kyennyini bwakutte akazindalo wagenze n'ogamba nti ate tugenda kukolagana n'abayaga bawummula matu balina pini matu balina zitatu gwe waleese ng'omugenyi omukulu ku mukolo muyaga enja yanywa alya n'akakoola n'obuwala gyanywa kyova olaba era mu kusembayo kw'omukolo yagukubye eno weewala bayaga ate eno osembeza bali bankoola banywi bawalagi. Kakati munnayuganda olw'osuubira agenda kukubalamu amagezi. Kino kyeraze lwatu nti mmwe ekigenderero ekyammwe si kyakujja General Museveni mu ntebe. Mmwe mwalaze n'ensi nti ekizibu ky'eggwanga Uganda ye Kyagulanyi so si General Museveni. Kyagulanyi alwana okuggyako nakyemalirawo kuno n'okuzukusa bannansi kyekizibu mwe babadde beefuula ab'enkyukakyuka. Kati njagala nkubuulire Mathias Mpuuga teri munnayuganda musirwa Munsa era ategeera agenda kulekawo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ajja agoberere mmwe era mujja abeera mu kasinde kammwe nga we muzze muzunga nga we muzze mubundabunda mwongere okujja ssente wa General Museveni mukole accountability naye nkusuubiza era nkulayirira kino kye muliko temugenda kusobola. Yomba mwalumbye General Museveni nti nga we muzze mukola emabegako emyaka 2 na guno
mugenda kusobola okikola okubuulisa bannayuganda n'okuyawuzaamu n'okwongera okudongooza bannayuganda kuba ekigendererwa ekyammwe kwawuzaamu ku buwagizi n'amaanyi Kyagulanyi Ssentamu g'abadde alina mu Buganda wano nti Museveni yamufulumya Buganda kati omulimu ogw'ommwe kujja kuyawulayawulamu mwawulemu ku buwagizi buno naye mbabuulira teri munnayuganda wangalira mu Buganda munaali munsa agenda kubatwala era agenda kubatwala nga bamakulu kino kyekugambye nti gwe revolution yakuwandudde era kola bukozi bukolo obufaananako weebuti ozeeyo accountability ewa mukamaawo naye woba osuubira nti oginakyo ogenda okukola ku revolution eno n'ogikendeeza apaana kati mwe muli bikanja muli kungulu kati munnayuganda ategedde nti mwe bulijjo mubadde mubuzaabuza okiwuliriza mwebadde political elite fools mwe abasomyeko abasirusiru ate muli batono naye ate bano bannayuganda abatasomyeko era bakozesa ku common sense be bangi kakitegeeza temugenda kusobola temugenda kuwangula nowanda n'abo abeekwenyakwenya baabatidde tebaabaddewo ku mukolo kakati nogenda kuwulira kye bayita revolution kati mwe ebikanja nga muzze ku ngulu kakati munnayuganda katambuze struggle onaamuwulira abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu